tosobola kusengula bukatuliki mu lwaki tosobola kusengula bukatuliki mu Uganda ne bwoba tobaagala? They are the biggest healthcare providers besides government. Amalwaliro gaabwe gayimirizaawo Uganda okumala emyaka gye mutasobola nakwogera. Omukozi w'ekyamagero ky'okuwonya mu Uganda bukatuliki. The biggest performer of the healing miracle is the Catholic Church. Anti pastor wakola ebyamagero bw'alwala naye agenda Mengo. Oba Lubaga. Gwe molo basabira noga nti omulema tambula bw'omala n'okolola ng'ovudde ku kituuti ng'ogenda Lubaga. Omukozi w'ekyamagero akikola ku mukozi w'ekyamagero bukatuliki. Juzi nalina ensonga Lubaga awo nenyingira mu ddwaliro certificate yange ya COVID yambulako nengenda mbatambala Lubaga nti banayi mwankubira wana empiso akanaka nikambulako nembagwamu okuva ku gate nali mpakinga bwenti musumba mukama yebazibwe ssebo musumba mukama yeba nengwa mu banani musumba mukama yebazibwe ssebo bantu alabwe batyo eri munda bali mu misa naye tuulira wano kwolu nayagala okwambala kola mbonako katono okubafaza tuulirako wano nalabirirwa nnyo bantu bamagezi kyotolabanga naye amagezi gange gajjiraawo nti kati tunuulira ekintu kino kyonna kano ke kasinga okuba katono ku birala byonna ebiri mu ggwanga nga bya bulamu nga biri wansi wa kereziya. Kyova olaba gwe bw'oba oleekaana n'enjiri ye ya kurusedi mu lunya bo tebajja. Mumanyi yo kurusedi y'Abakatuliki yonna gye mwali gwe ku myaka gyo wali olireka Abakatuliki nga bakola kurusedi mujje mukole ki? Maria abayita mwenna they don't tebakyetaaga na kukyetaaga power yaabwe eri mu birala balina amaanyi agali silent. Mwe mulowooza muli bamanyi kwa muleekaana nnyo kuva ku majjo mulokola akutandika ku macha mu kurusede n'otuukawo ng'olowooza n'ekisawo ekijjudde ng'alimu ye mukyala we n'abaana be naye nga kerere ebyo si bye bikola olwo si lwe lumi esi lwetege nkubuulira. Mwe mwine primary school wano God is good temumanyi na maanyi gaayo gye muli ng'ekkanisa. Lwaki tosobola kusema gwe ensonga lwaki ndeese pastor ono bayita pastor Rwomushana ogamba otya ye andaba ku service track UG extra banna leero nabadde ki mbeera eri etya kulira bouncing sound okay aha ogamba otya omulungi atulaba ku celebrity track extra UG kansuli nti oli bulungi bitambula bitya bannange ekintu kimaziiko emirembe kakati ensonga lwaki ndeese pastor ono abasinga muze mugoberera Rwomushana omusajja ono ayina ebigambo bingi byazaayogera saagala mwogerera nnyo ekigambo kyayogedde n'agamba nti Abakatuliki be bakola ebyamagero ebisembayo naddala asinzidde ku balokole ku bye bakola olwala mukulu nja kuddira olwala omusumba wo akolera ekyamagero ekiwonya bw'alwala n'akotyonkokamu katono bamuddusa Mengo ku ddwaliro ne bamuddusa Lubaga ku ddwaliro. Kino kitegeeza ki nti abalokole mukoze nnyo okusabira abantu. Yes, tetuganye mubasabidde naye okukyusa obulamu bw'abantu kiyabadde ategeeza. Tusaba yes fena tusaba mu ddiini zaffe ez'enjawulo tukola ebyamagero basobola okulombera edduwa basobola okusabira abalokole katusogale ku balokole gwe jangu wano mu maaso tonsumbu katusogale ku balokole mukola ebyamagero bingi abamu muzimbye churches ez'amaanyi naye waliwo akaseera nga n'omusumba si azimbye church bagenda muddusa e India
bamujjanjabe bagenda muddusa ensambya si bakatuliki abo ensambya bakatuliki in fact nsambya omusajja kyagedde ekituufu namirembe yaba protestant neera kumpi byebimu Rubaga Mengo hospital bakatuliki era otuka akaseera nga bali mu ssaala njatudde mutuuliza ebigambo bya Uncle Rwomushana nga kutegeeza yes byonna tubikola naye eddiini soko olire wano mu Uganda ne bwoba tobaagala they are the biggest health. Lwaki tosobola kusengula bukatuliki mu Uganda ne bwoba tobaagala they are the biggest health care providers besides government. Amalwaliro gaabwe gayimirizaawo Uganda okumala emyaka gye mutasobola nakwogera. Omukozi w'ekyamagero ky'okuwonya mu Uganda bukatuliki. The biggest performer of the healing miracle is the Catholic Church. Anti pastor wakola ebyamagero bw'alwala naye agenda Mengo. Oba Rubaga. Gwe omolo basabira noga nti omulema tambula bw'omala n'okolola ng'ovudde ku kituuti ng'ogenda e Rubaga. Omukozi w'ekyamagero akikola ku mukozi w'ekyamagero bukatuliki. Juzi nalina ensonga e Rubaga awo nenyingira mu ddwaliro certificate yange ya covid yambulako nengenda mbatambala Rubaga nti banayi mwankubira wano empiso akanaka nikambulako nembagwamu okuva ku gate nali mpakinga bwenti musumba mukama yebazibwe ssebo musumba mukama yeba nengwa mu banani mu lusumba mukama yebazibwe ssebo bantu wala bwe batyo eri munda bali mu misa naye tuulira wano kwolu nayagala okwambala kola mbonako katono okubafaaza tuulirako wano nalabirirwa nnyo bantu bamagezi kyotolabanga naye amagezi gange gajjiraawo nti kati tunuulira ekintu kino kyonna kano ke kasinga okuba akatono ku birala byonna ebiri mu ggwanga nga bya bulamu nga biri wansi wa kereziya. Kyova olaba gwe bw'oba oleekaana n'enjiri ye ya kurusedi mu lunnya bo tebajja mumanyiyo kurusedi y'Abakatuliki yonna gye mwali gwe ku myaka gyo wali olireka Abakatuliki nga bakola kurusedi mujje mukole ki Maria abayita mwenna they don't tebakyetaaga na kukyetaaga power yaabwe eri mu birala balina amaanyi agali silent mmwe mulowooza muli bamanyi kuba muleekaana nnyo kuva ku majjo omulokola akutandika kumaca mu kurusede n'otuukawo ng'oloze nekisawo ekijjudde ng'alimu ye mukyala we n'abaana be naye nga kerere ebyo si bye bikola olwo si lwe lumi ensi lwetege nkubuulira mwe mulina primary school wano God is good temumanyi na maanyi gaayo gye muli ng'ekkanisa. Lwaki tosobola kusengula bukatuliki mu Uganda ne bwoba tobaagala they are the biggest health care providers besides government. Amalwaliro gaabwe gayimirizaawo Uganda okumala emyaka gye mutasobola nakwogera. Omukozi w'ekyamagero ky'okuwonya mu Uganda bukatuliki. Ndowooza owulidde ensonga lwaki ndeese ebigambo by'omukulu ono this guy abasinga muze mumuwulira mumulaba ku TikTok kyaki erisegukweyo namunoonyaako saasobola mufuna Rwomushana ng'ajagala ampeyo ka 1-on-1 tuwayeemu tuwayeemu ne Rwomushana nga njagala ampeyo ka 1-on-1 tuwayeemu kuba gayono ayogerera ddala nze byenjagala okuwulira temusiiba nnyo yagamba tojja kusiiba mu kyaki ng'osuubira oleme genda okukola osuubira buli kimu kigenda kusanga awo si enkolayo ayina akantu ke yagamba nti tojja kulwala oleme kumira ddagala mb'olinze Katonda akuwonye katwalo ne kano nja tukawulirize lekera okuyita abantu muje tugende eka muje ewakaawo si kigo tosula mu seminaari yo tibuli omwaja janga
jangu tugende onasabira waffe yankutwale ogenda kujja omuntu wano ogenda okukyali waka abebbaawo akubbeko omusajja ofuuke singo ng'ani yabba omusajja wa mukyaki omusajja babbe omusajja banga kitereke bamusitwala ne bamuteekawo bajja kubbako omusajja gwe yanjula abantu ebyo bitaliko omufwe n'amago buli omu omwanjula ono mwana wa kazini wa nephew wa oyanjula baati bwe bajja balina nakukoma bweru omwami wa mala genda kwebaka nokakasanga n'olugi balugadde n'olyoka oyanjula ba neko bekaseera oyanjula ono ye besiti wasemba ddyo mulaba musini ya 4 mumaze emyaka emeka nga temulabagana 10 kati omwanjuliraani baawo bagenda musitula wano bamuteekewo kuuma mwe abakyala bano nkuuma omusajja mutambulireko buli walaga baawo olina okubaawo bw'omala essaawa nga tomuwuliza kuba tokkiriza mizimu kukolera mu bintu byo don't be careless ne mukyala weera bajja mukubbako bwe bati kati ate gwe omukazi olina okukuuma bbaawo gy'alaga kati ate gwe omusajja omukazi funa w'omuteeka nga omanyi waali nga bw'omanyi ekyapa ky'ettaka we kiri ne mukyala olina okuba nga buli kaseera omanyi waali bakuyise mu pate y'okumanyagana wuuyo ogenze naye totambula na mukazi gafula ojja muleka ku pate lumu omukazi olina okukuuma bbaawo gy'alaga kati ate gwe omusajja omukazi funa w'omuteeka nga omanyi waali nga bw'omanyi ekyapa ky'ettaka we kiri ne mukyala olina okuba nga buli kaseera omanyi waali bakuyise mu pate y'okumanyagana wuuyo ogenze naye totambula na mukazi gafula ojja muleka ku pate lumu gwe buli wogenda mukyalo otambula naye bwotyo ekyapa kyawaka otambula nakyo wano kyakuyiga ki ekiri mu vidiyo eno bwotunu akugamba bino bye mutandika ne weesembereza abantu nti mbadde ngenda waka jangu tugendeko waffe totwala abantu waka bagenda kuleetera bizibu bajja kubba bbaawo tugendeko waffe tugende waffe soka tuwulirize tuwulirize bulungi ewakaawo lekera okuyita abantu mujje tugendeeka ewakaawo si kigo ewakaawo si kigo osombasomba abantu mujja tugende wange wulira tula mu seminaari yo tibuli omwaja jangu onasabira waffe jangu twale ogenda kujja omuntu wano ogenda okukyali waka abebbaawo akubbeko omusajja ofuuke singo ng'ani yabba omusajja wa mukyaki omusajja babbe omusajja banga kitereke bamusitwala ne bamuteekawo bajja kubbako omusajja oyo bamwita Rwomushana n'atugamba atya gwe yanjula abantu ebyo bitaliko omufwe n'amago buli omu omwanjula ono mwana wa kazini wa nephew wa oyanjula baati bwe bajja balina nakukoma bweru omwami wa mala genda kwebaka nokakasanga n'olugi balugadde n'olyoka oyanjula ba neko bekaseera oyanjula ono ye besiti wasemba ddyo mulaba musini ya 4 oyanjula ki ono ye besiti wosemba ddyo mulaba musini ya 4 otandise nti besiti katwala omusajja okitegeere waliwo n'akalala kenjagala nako tuwulirize leero ebigambo byange njagala bibeere bitono tuwulirize Rwomushana lekera okuyita abantu mujje tugendeeka sikeekano kaliwa abakeekano njagala kaliwo banna ti kaliwa dekeraawo okuyitaayita abantu dekeraawo okuyitaayita abantu mujje tugende waka mujje tugende oyitaayita baaki abanaakuleetera ebizibu oyitaayita nti jangu tugende waka tugende wa ojja kwereetera ebizibu kansooka enfune kaneeno kaliwa ate nako no kabaddemu engeri y'amakulu muwulirize. I want you to listen very well to the thing. Njagala muwulirize ku bigambo bino ojja kufunamu ekyokuyiga. Omusajja ono osobola followinga ku TikTok
akozesa Isaac Rwomushana. Pastor Isaac Rwomushana. I think that's it. Yes. Isaac Rwomushana. Ebigambo binabyo azabyogera ebbanga lyonna. Ukitegeera. Era akyabyogera. Oyo bamuyita Rwomushana. Totijja. Nakugamba nti omulokole akeera ku makya n'atandika ku crusade ng'aliwo yekka ne mukyala we ku kisaawe bw'aleekaana bw'ati oyinza okulowooza nti ekisaawe kijjudde. Kaliwa njagala nfune wano akalala. Wano omusajja ebigambo bye waliwo kali ke yagamba akasiri. Nkaguddeko nako kaneeno nako ngenda kabateerayo. Abakwata empeke ze mu Mila ne muzitereka muno obubaka bwammwe. Nako kankafune bakuba ekitimba kitambula nga kyo bwe kyagala. Naye abasinga mumanyi omusajja oyo mumutegeera bulungi, mwamulozezzaako. Bamuyita Isaac Rwomushana. Bamuyita Isaac Rwomushana. Okitegeera ekintu ekyo. Kati waliwo akalala kano kagudde. Katufunika oba tusoose kali akamakerenda. Osula otya amakerenda? Osula otya amakerenda? Nti oli ku njiri yagamba muganda wange mira eddagala. Mira eddagala. Kansoke nkwe kano. Kansoke nkwe kano. Nako kawulire. Bwona nja bukuwa. Ngenda kuwayonga busatu leero. Wulira kano. Abantu tebagenda kutegeera Yesu lwa bye tukola bya mwoyo. Tebabitegeera. Abantu Yesu tebagenda muwulirira mu nnimi ze twogera. Ennimi tebazitegeera. Abantu Yesu bagenda kumutegeera singa amakanisa gaffe ganaafuna community impact. Kambabulira abaagalwa leero eyali tankyawa nga nkyawe. Bw'okwata omuzinda londo taliko kwogera ennimi. Ayita awo awulira ng'oliko ekikyamu. Weetaaga kebera n'empiso bazikube mu matu. Awulira mulalu. Naye omuntu bw'ayita ku ka medical camp ke mwatadde mu lunnya wali nga church nga mujjanjaba abantu ku bwereere ne bw'aba tabaagala bw'atunula kye mukoze obwongo bwe bukivuunula ng'ekikolwa ekirungi n'asigala nga tabaagala naye nga kale abasizaamu ekitiibwa. Ebikolwa byaffe bwe bitaabe birungi tugenda kuba basabi nnyo but zero impact in our communities. Kituufu. Kubanga Yesu bwe yatuuka ngo eri abayala yabawanga mmere teyabasabira. Omuyala tategeera ssaala ategeera mmere na nva. Ali obwereere tategeera ssaala. Ebikolwa byaffe ebirungi bye bigenda okuleetera abantu okutegeera Yesu yatuyita. Ebikolwa byaffe ebiki. Maama nsaba Katonda ng'ekkanisa kye tuyambe. We must have more. Tukirina tuteekwa kukyongerako. We must impact the community in ways they understand. In ways they do what? Mu ngeri ze bategeera. Naawe mu famire mwe bwekigenda okubeera. Kyona bwe mba nkusabira wano nkusabira kapasite nkusabira Katonda okugula enzigi nsaba akuwe ssente mba nsaba obusobozi obukola abantu obulungi. There is a language they understand. Waliwo olulimi lwe bategeera bw'otaalwogere ojja kuba wa mwoyo nnyo naye ng'olina impact zero. Kyolaba ab'ekika kyo obasabidde essaala n'abamu kati bafudde n'abasika baabwe obasabira tewali alokoka. You are not speaking their language.
Tebabitegeera. Ne bw'obalagula genda kewammwe olagulemu bagala kusigaza. Owulidde genda kwewammwe olagulemu. Kati waliwo kaneeno kaali kanzise. Wulira bulungi, njagala owulire bulungi. Era mwe mwenna abakwata empeke ze baabawa mu ddwaliro ne muzisuula nkuzigirira amagezi nga tonnafa. Jjayo empeke gye wazisuula otandika okumira. Ogenda kufa. Kati okuzikaze nkuliramu eddakiika we twayogeredde wano nkutaddeyo. Nakumaze dda n'abazisi bamaze okulya. Naye ng'ebikusse bibadde tebiteekwa kutta. You were living in denial nga gw'ogiyita kukkiriza. Akkiriza agamba atya nze nzikiriza Katonda. Empeke si ze zinninako amaanyi. Naye kanzimire bano mbamale empaka. Naye nze nzikiriza nti amazima agali waggulu waagano gagamba nti emigga egyamukuba gijja kumponya. Kati kamulindirira nkomeko n'omukono gwe. Naye na kino nja kikola. Ddayo eka empeke ogimire. Muntu ujjeko olugezigezi si gwasoose okulokoka. Mwagala okutulekera obwana bwammwe watali nsonga. Wulira alina kagambye wano muntu ujjeko olugezigezi si gwasoose okulokoka. Wulira wulira naye na kino nja kikola. Wulira awaddako awo. Ddayo eka empeke ogimire. Muntu ujjeko olugezigezi si gwasoose okulokoka. Uncle Rwomushana wa church wajita God is Good Church eri wali Seguku Katale. Omusajja oyo alina kagambyako kanyumidde nnyo. Wulira wano. Naye na kino nja kikola. Ddayo eka empeke ogimire. Muntu ujjeko olugezigezi si gwasoose okulokoka. Mwagala okutulekera obwana bwammwe watali nsonga. Ani agenda oguluba n'obwana bwo nga naffe tukyafaana bwaffe. Mumbuulize oyo nti ani agenda oguluba n'obwana bwo. Ani agenda oguluba n'obwana bwo nga butulekedde. Am I loud and clear? Tugende maaso Uncle Rwomu. Bagambye ekintu kyangu nnyo. Ddayo ewaka toddamu kunywa bijiiko bya sukaali bina. Kati awo weefuddewo okukkiriza nja kubinywa mu linnya lya Yesu. Okukkiriza kwo wanjisebo kugenda kutta. Kuba kulimu obujega. Kati tebayita ddinaayo kiveeko. Buli kintu kyonna kye weegaana naye nga weekiri kisigala kijja gwakaayana. Era ogenda okuddayo mu ddwaliro nga bakuwa eggulire eddala. Bo tebagaana kuwa ggulire kubanga boogera kiriwo. Akantu bakagamba nga katandiikiriza n'ogaana okukassaako omwoyo. Kakubuulire bw'onaddayo bagenda kuwa eggulire eddala. Awo otandika okupapala. Kale mbadde nsaba nga n'okusiiba nsiiba naye omwoyo w'amagezi yakwegaana. Leekanira waggulu nti okukkiriza si kwegaana. Okwekkiriza si kwegaana. Munaaye Mila Empeke. Mila Empeke omukulu agambye ddayo ewaka Mila Empeke naye nga mukukkiriza. Tova ku mpeke olw'okuba nti Katonda wo gy'ali. Waliwo abakiwakanya. Nze ne gye buli kati ekyamazima kiri nti Katonda mwagala mukkiririzaamu. Sikirizangako nti awonya siriimu. Ekyo kyonkyogera. Sikirizangako nti Katonda awonya siriimu. Nti va ku mpeke dda ku Katonda. Akatu kano katukaddemu amagezi gaze. Empeke ze baabawa era mwe mwenna abakwata empeke ze baabawa mu ddwaliro ne muzisuula nkuzigirira amagezi nga tonnafa. Jjayo empeke gye wazisuula otandika okumira. Ogenda kufa. Kati okuzikaze nkuliramu eddakiika we twayogeredde wano nkutaddeyo. Nakumaze dda n'abazisi bamaze okulya. Naye ng'ebikusse bibadde tebiteekwa kutta. You were living in denial nga gw'ogiyita kukkiriza. Akkiriza agamba atya nze nzikiriza Katonda. Empeke si ze zinninako amaanyi. Naye kanzimire bano mbamale empaka. Naye nze nzikiriza nti amazima agali waggulu waagano gagamba nti emigga egyamukuba gijja kumponya. Kati kamulindirira nkomeko n'omukono gwe. Naye na kino nja kikola. Ddayo eka empeke ogimire. Muntu ujjeko olugezigezi si gwasoose okulokoka.
mwagala okutulekera obwana bwammwe watali nsonga ate agenda oguluba n'obwana bwo nga naffe tukyafaana bwaffe mumbuulize oyo nti ani agenda oguluba n'obwana bwo bagambye ekintu kyangu nnyo ddayo ewaka toddamu kunywa binyiko bya sukaali bina kati awo weefuddewo okukkiriza nja kubinywa mu linnya lya Yesu okukkiriza kwo kugenda kutta kuba kulimu obujega kati tebayita ddinaayo kiveeko buli kintu kyonna kyeweegaana naye nga weekiri kisigala kijja gwakayana era ogenda okuddayo mu ddwaliro nga bakuwa eggulire eddala bo tebagaana kuwa ggulire kubanga boogera kiriwo akantu bakagamba nga katandiikiriza n'ogaana okukassaako omwoyo kankubuulire bw'onaddayo bagenda kuwa eggulire eddala awo tandika okupapala kale mbadde nsaba nga n'okusiiba nsiiba naye omwoyo w'amagezi yakwegaana lekanira waggulu nti okukkiriza si kwegaana era mwe mwenna okukkiriza si kwegaana okitegedde ekintu ekyo okukkiriza si kwegaana Musumba Rwomushana nakunoonyako saakufuna wangamba olinzirira ne gye buli kati ninza onzirire taata njagala tukoleka 1-on-1 abantu bakumanja Musumba ebigambo nga bino abantu babyetaaga ebigambo babyetaaga Musumba abantu beetaaga ekigambo kyo Musumba abantu beetaaga ekigambo kyo okitegeera funira yakadde nze envuga enzije nkunoonyeko tuwayeemuko lwaki sibaleka nimbaviira nga sinebakubata nsooke mbalekereyo kali ke nasoose nako kali ke kali mu kutrendinga essaawa zino kano ddayoeko empeke ogimire muntu ujjeeko n'okolola ng'ovudde ku kituuti lwaki tosobola kusengula bukatuliki mu Uganda ne bw'oba tobaagala they are the biggest health care providers besides government amalwaliro gaabwe gayimirizaawo Uganda okumala emyaka gye mutasobola nakwogera omukozi w'ekyamagero ky'okuwonya mu Uganda bukatuliki the biggest performer of the healing miracle is the Catholic Church anti pastor wakola ebyamagero bw'alwala naye agenda Mengo oba Lubaga gwe omala obbasabira noga nti omulema tambula bw'omala n'okolola ng'ovudde ku kituuti ng'ogenda e Lubaga omukozi w'ekyamagero akikola ku mukozi w'ekyamagero bukatuliki juzi nalina ensonga e Lubaga awo nenyingira mu ddwaliro certificate yange ya covid yambulako nengenda mbatambaalo baga nti banayi mwankubira wano empiso akanaka ne kambulako ne mbagwamu okuva ku gate nali mpakinga bwe nti Musumba Mukama yeebazibwe ssebo Musumba Mukama yeba nengwa mu banaani Musumba Mukama yeebazibwe ssebo bantwala bwe batyo eri munda bali mu misa naye tuulira wano kwolu nayagala okwambala kola mbulako katono okubafaaza tuulirako wano nalabirirwa nnyo bantu bamagezi kyotolabanga naye amagezi gange gajjiraawo nti kati tunuulira ekintu kino kyonna kano ke kasinga okuba akatono ku birala byonna ebiri mu ggwanga nga bya bulamu nga biri wansi wa kereziya kyova olaba gwe bw'oba oleekaana n'enjiri ye ya kurusedi mu lunnya bo tebajja mumanyiyo kurusedi y'abakatuliki yonna gye mwali gwe ku myaka gyo wali olireka abakatuliki nga bakola kurusedi mujje mukole ki mali abayita mwenna they don't tebakyetaaga na kukyetaaga power yaabwe eri mu birala balina amaanyi agali silent mmwe mulowooza muli bamanyi kuba muleekaana nnyo kuva ku majja omulokola akutandika kumakya mu kurusede n'otuukawo ng'olooza nekisawo ekijjudde ng'alimu ye mukyala we n'abaana be naye nga kerere ebyo si bye bikola olwo si lwe lulimi ensi lwetege nkubuulira mwe mulina primary school wano God is good temumanyi na maanyi gaayo gye muli ng'ekkanisa lwaki tosobola kyemanyi God is good eyinza okuba nayo eri part of the church kuba church ne bagiyita God is good naye nga Musumba nkunoonya my brother Pastor Rome nkunoonya tuwayeemuko
abantu ba divorce tufunire ku Rwomushana. Nze mujje wange omusajja simulaba. Uncle Rwomu abantu bakumanja. Please accept my request. Musumba. Omukama yebazibwe. Nze ndabika eno episode kansoke njikomye wano. Oyina byakuyiga ki byoyigira mu Pastor Rwomushana Isaac mu bigambo byabuulira endiga. Ebyokuyiga tulina okufuna bingi abiyisa mu kigambo ne mu Bayibuli ne mu bulamu obwa bulijjo bye tuyitamu. Funa ekyokuyiga. Kankwagaliza olunaku olulungi. Beera bulungi. Weraba.